mufuza nyo seconds 2 not musanvu 52 bisatu musanvu mwenda mukaga 3 nenyingirawo nezuula Joli mbonipa Joli jali andaze kali Somi Bampito muge jingwa no ku Beat FM ekintu kyo muziki ekisinga Joza badde ki njagala kumanya tempulira naye kyawulira mubeera wa Joza obeera naye oba yabeera walala asibeera naye obeera n'abazadde bo osoma olina emyaka emeka 25 ate Jose tobimanyi bulungi sina ebbanga ki mwaka mulamba mugendako ennamboole abeera bize mufumbo mugenda wa mugenda wakaawe mugendako wa Samweya walala awo ba kati kambuuze wakaawe wakiro ogenda wakaawe ogenda wakaawe wali osuzeyokko okimanyi nti mbeera mbazadde ate kati oba oyagala nebibeera kukukuta obeera mukukuta buli ssaawa kati obuzibu ludda wa obuzibu kale wabeera nnyo bize tampa budde bumala kati ekyo kyenjagala kumanya oyinza okubeera nti nno mbeera naye nga te yawulira sibempulira kyembuuza Joza akola mulimu ki duuka atunda dduuka era mu Wakiso omwo oba mu Kampala kati abbaliko katono ali mu Wakiso omwo bw'ogende wakaawe tofunamu kwekengera kwonna toli kwekengera kwonna yakugamba ki nti nesubira okuwasa alina ki plan kiza alina gy'oli oba njogera ntya kale ebiseera ebisinga tufunamu obutaka nga buvako ki olw'okuba nti obudde abeera nnyo bese ku dduuka ekyo kyokka nebisinamulamu buzibu bwonna edduuka lirye oba bamukozesa lirye andi oza okwesanga edduuka libambi alyagala nnyo nalyo ayagala ssente alina okunoonyeza ssente bubere bulungi ekyo kituufu budde ki bweyagala akuwe manjaga nembeera kwano omwamala wange netunyumyako netusanyukako okwongera buli omu okutegeera mugendako autu nemutulako awo mwenna olunaku lwesadnego nemusiba mwenna nange bwenjagala naye tasiba naawe okujja mu bugezi mpola mpola byankukutu akwayo saawa ng'emu 2 omunaaba eryamuleese naye nga togenze wakaawe wasula awo wali edduuka lye wali wasula oba wasula walala n'edduuka lye walala n'edduuka lye kati awakosa ogendayo nga taliyo nga yakozesa omuluzo tosobola omama kubya simu ti nzijeeyo yakubira nti kati jangu abeera bize mpozi ate oluusi nga nange mukubidde nimugamba nkwetaaga njagala kukulawo olutugira nanyigiriza ekiba kisoboka kwegamba oluusi obudde bumufuna bwaba amisana kubanga nawe olina okudda ate awaka kati gwe oli yakuva wako obeere nejozeewo si kati edi njagala obona wabeerera lwedde sala amuteeke ku pressure naye nga mwakyogerakokko ndese era oluusi tubeerawo nga tubeerako mu kusaagasaagaawo oluusi oba nenkola ebimunyiiza n'okola ebimunyiiza omukola ebimunyiiza alina ebigambo byagala naga kati nti oluusi oba nembuyako ku sisitayi ng'atandika oyonga wati wanakuwasa era wooti olujjanga okugamba sisita wange nti nkubonyaabona ebyo bityo oluusi tubeera mu kusaaga naye nga mwagala nnyo mwagala kamala omwagala nnyo ate alaga atya nti akwagala kitono lwaki ogamba kitono kumanyi
oba lwaki kitono olwokuba abeera busy ebika ebisinga obudde asinga buwa mulimu gwe. Bw'oba olina ky'omusabye akikuwa mu budde oba yakulwisa? Akimpa. Akikuwa? Kyonna ky'oba omusabye akikuwa mu bwangu? Oluusi kale ngera embeera nga wookimanya asobola gamba gumiikirizaako. Nga oluusi n'entulisewa n'embiva nako ne mugamba bireke. Osaganya omuteeka ku bunkenke. Nenga oli omwagala nnyo. Nnyo mumaze naye mwaka mulamba. Mwesanga wa? Era ku dduuka. Wali ogenze gulayo bintu? Nakutokota. Nawe nokkiriza. Ngolawula enzi lugogofu. Wangi. Bannange mukazi wako olina laavu bannange. Nze mpulira kunjogera bannange. Simanyi kyonna nzikiriza mu Katonda ekiribeera kiriba. Jose ono alinayo brother we nabo bamanyi wammwe? Tewamugamba we omukiina wammwe? Sirina nze bye mugamba ngera yakugamba abeera nnyo bize. Nenza oluddayo manyi okola sisita be babiri. Omanyi basisita be bomanyi? Ye takubuuza ku bantu bewammwe nti oba brother wo oba sengawo oba ani? Tabibuuza ebyo? Yakanya kugenda bugenzi Namboole nga kiggwa. Naawe ate ekyo kireke. Kale enamba ye yeriwa? Yeeyo gye nataddewo awo wansi asimbira 60. Beerako. Sirika. Kituufu kiri nti Jose abeera busy. Bekiba nti simu zonna zikwata bukwasi nga aganya gikwata ayinza okuba ali busy omusajja. Okitegeera? Kati omanyi ky'ogenda okukola? Jose ono engeri gy'omwagala ennyo. Jose alinayo ku mwana? Alinayo omwe ye? Abeera naye? Abeera ne maama we? Ali mu Kisulo kale. Kati omanyi kyetugejja okukola? Jose ono nunya engeri gy'omukwatamu mpola mpola engeri gy'abeera busy. Ekyokubita omulaga nnyo Kamiro Kasusse kubanga omuntu ayagala ennyo okukola ebiseera ebisinga. Oyagala omugye ku mulimu gwe ajja kwetamwa. Okitegeera? Gwe noonyanga ekiyinza omukwatamu ya mpola mpola osobola omukyusa timing mpola newe nawe kitwale ku speed ya yiriyiri ajja kwetamwa akudduke. Yayinza okuba omusajja nga yayagala nnyo okukola ssente. Kyokubiri fuba nnyo okulanga nawe omukkiriza ajja amanyi ku bantu beewammwe. Omuntu ajja okubeera siriyasi ebimuddamu okubeera mu lwali lukendeezeemu otakumulaga nti gweoli siriyasi kati oyagala kujja ng'omazeeko. Naye mu byonna ng'obikwata mpola mpola si sipiidi ya yiriiri. Ekirungi nti omanyi famire yeewaabwe olina basisa by'omanyi. Kati naye gezaako omulage abantu beewammwe mpola mpola abo bwe weesiga. Okitegeera? Omanyi awo ajja kuva awo asinzira alagiteko okuwayo. Kale mbeera bulungi. Kale abana babaniraavu bannange. Omwana agamba bannange nfa naye nange baana mwatera mwewe mukendeeze ku laavu gye mulina oba oluusi. Kale omwana muwulidde alajana Jose tamwaka bukadde. Jose ababize mu kaduuka ke maama wamulabe kabula ko kawulunguko kabwalumu amugaba lwaki bagere bazanyezanye mu kode. Jose talina budde bwa kuzannya obwo. Alajana mwami tamwaka bukadde kama ne mwaka mulamba lwamusinkanya mulako kawulunguko nadduka ate omwana akyabera mbazadde be ate omwana yasiriya sawulira akuze myaka 23 yakuba agabeko kyekolera naye nga ng'omukyalo omukulu. Okitegeera? Naye maama Jose kyamukola. Jose ababize mu kaduuka. Olasinze message ngamba bwati akaana ku kagwanga kibannange kubanga kayina kibayita laavu. Oba singa osomye ku namba y'essimu yaako fe abalina obudde ne tukategula
Ono Yasini omusazi w'enviiri wane emitete Yasini sigala emitete sala enviiri zo taata baku bantu b'abandi toyati Jose talina budde noyinza okukwata kukanda kano kowulya kyawite ngumi kale ale ku layini sebo baba ogambye otya njendi taata olumeta mutawesa ziko kyati musanto sendi kwasulana misaini mikyenyama yes sebo ayesa nga kiyinza okuba ekizibu omuntu okwagala n'abulwa akaddeko oyinza okuba ne bannaye nenza ate munnaye laavu yenzibwa amaaso sikyagirina jinkozi kubanga bambi buli kimu ky'omugamba Jose bambi abeera bize ne bambi kati kimanyi bambi omwami wondooza bambi abeera bize anoonya ssente ate munaabeera mu mukwano temuwulye enze ate doni mukago nkulaba naye nja kugezaako lumonda we gye binaggwera nze dolini onompulira kale okulujingo nkulamusizaako nze mu lugo emandi kiyumba koki mugombola y'Rwanda obwana abakazi tebamanyi kye baagala omusajja alaba buli kyasaba akimuwa bw'aba ekyo eky'obudde alinde bwamuwadde kuba omusajja naye akimanyi nti ali mu kukola agumiikirizeemu n'omukwata empola nze mu lugo nkale sebo wangi kuweereza yesebo kyolefeedi ndi buseese yesebo omwana omuwala oyo amagezi gengenda omuwa akwate enkola kukola omulenzi oyo asooka mulabi ku famire era nga bw'omugambye oluvannyuma akimuteekemu ekyokumuwasa kuba yeebambye omuwala alika amwagala nnyo tuze tuyazegesebo naye maama omwana alina laavu bannange zenjifuna eyo ebyokukolaniza mbivaako netudda mu laavu atulakola ki kale tumaze omwana omuwala ono mumu amagezi kibannaye nkusinza ku laavu gy'ayina eri Jose tamuwa budde Jose abeera bize Jose bannange kyokka ye bannange awulira amwagala nnyo ayakumanya ki kyalowooza gy'ali kyalowooza naye kyalowooza kagamba bannange Jimbo, good morning. Guy abeera bize ekituufu omwana omuwala oyo yakakkana nemumuteeka nnyo ku pressure wanamuvuga speed yijja mutama wabula kyabaakola amulage abikuba enganda ze inkesi waliwo ekiriwo abako watandikira ekyasinza obulungi tumuddeko abakintabuli twezimbe family ntumira community WhatsApp group Kigudde Wani family team one love ne omuyuga emanyi mbagala nnyo Aminana Bale Dubai tunze tuyanzege munange Uncle Jingo webale tuweeleza ono kale musanvu naye bannange omwana omuwala nga alina laavu eyiikanga mazzi naye ate bambi laavu agimira aleka egiraga nnyo omusajja bw'ati omusajja bw'omulaga nnyo nti omwagala nnyo ate afuna engeri gy'akutwalamu ng'alinga alaga nti gwe omweguya kati afuna engeri gy'ekakkanya ate omwami amulage nnyo nti ayagala akola omwami amulage nti laavu si yeekulembera wabula ssente ze zirina okukulembera kubanga watali ssente tewali kitambula asooka aleka omwami anoonye ssente laavu ejja kujja maaso webale tuweereza Uncle Jingo no Karo kalo mulimu abakazi abaaguba munnange kalo nawe oyinza okuba ng'omukwabo abaaguba Hello sebo omugere Jingo webale kuweereza ggwanga n'Obuganda mukwano ye taata enze muzzukulu wa Mugema Kamulege ya Goldfu ekigongo omusayi gwa Yesu Kristo akati bannange omwana nkubye laavu n'enje nakutukamu nange ebitundu nga 6 kakati kyabaakola naye yeefuula bize omanyi laavu eno omuntu omu wabanga yatijja yekka ng'omulala nga tatijja ebyo biba tebinyuma kati naye yeefuula bize abeeko kyakola naye amulage nti tamuliiko kati n'omuvubuka naye ajja kutondewalira atandika okulaga laavu ng'ono akakkanyiza ku pulesa naye wanalaga nti amwagala nnyo ajja nakutuuka mu maka atamujooge amugambe gwe wankwana n'okunkwana n'omuzzukulu wa Mugema Kamulege ya Goldfu ekigongo omusali gwa Yezu ndi eno Bujumba Sese kale sebo abasajja naffe tetumanyi kyetwagala ndowooza oluusi ate kati omukazi akwaza lyavu mpitirivu nnyo agikuyira buyizi ate ntandika omujolonga ng'owooza nti ate gwe wankwana yiyi kisoboka Program Sambagala ku Beat Farmer ekintabuli ky'omuziki ekisinga